jako akawuwo okwogera ku nsonga cabinet zeyogedeko jjo mu lukiiko. Buli lunaku olwabbalaza olukiiko lw'abaminisita lutuula okusala entoto ku butya bwe basobola okutambuza eggwanga nga baminisita bonna batuula era ng'olukiiko luno lubeera lukulizibwa omukulembeze w'eggwanga. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire n'okuluŋŋamya eggwanga Honorable Chris Balyomunsi asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nti ebimu ku ebyo bye baatuuseeko y'ensonga y'okwongeza omusaala gw'abakozi ba gavumenti n'okusingira ddala aba tekinologiya, abasomesa, abasawo nga waakiri omuntu asookerwako atandikira okufuna ku musaala gwa miliyoni 4 n'okudda waggulu. Ekyokusaba nti twongere ssente, twongere omusaala ku bakozi ba gavumenti ab'erya science, netukkiriza nti tugenda kwongera emisaala ku bakozi bonna ba gavumenti naye tugenda kutandika n'abalya science. Aba gavumenti waliko n'abasomesa, kutandika n'abasomesa aba secondary n'aba university bonna abasayansa tugenda kubongera emisaala. Minisita Balyomunsi agamba nti bwe banaamaliriza ensonga eno ey'okwongeza omusaala abakozi ba gavumenti, abasawo teri agenda kuddamu kukkirizibwa kutondawo kalwaliro konna k'obwannannyini olw'ensonga nti kino kibaviirako okuwa amalwaliro ga gavumenti obudde obutono olw'obusinga ne babumalira amalwaliro gaabwe. Tuteesa ku nsonga ey'abasawo ng'oba tumaze okwongeza emisaala abasawo ne tubawa omusaala omulungi, tujja kuba twogera ku nsonga oba omusawo tumukkirize akole mu gavumenti ne mu private oba asalemu omulimu gumu, kubanga mu mawanga ag'enjawulo osanga nti abasawo tebakkirizibwa okubeera ne private clinics n'okukolera gavumenti. Minisita Balyomunsi ku ky'okubunyisa intaneti mu ggwanga lyonna agambye nti kye kimu ku ebyo ebigenda okusimbibwako ennyessira okusobola okutuusa obuweereza obulungi eri bannayuganda. Manyi wabeerawo nti osanga nti ekitongole ky'enguuto kisobola kuzimba enguuto then n'olaba ab'emikutu wanga MTN oba Airtel bajja ne balima baagala kuteekamu fiber yokozesa bya internet. Gavumenti bw'aba eteeseko fiber eya internet, gwe ng'ojja wano ng'oyagala kukola bya internet ojja kukolesa fiber eyo ya gavumenti. Ku nsonga ya banka ya East Africa, Minisita Balyomunsi ategeezeza bannamawulire nga minisita avunaanyizibwa ku mukago gwa East Africa Honorable Rebecca Litwala Kadaga bwe yamaze okukakasa kabinenti nga ne Uganda bw'eri emu kw'ezo ensi ezasabye banka ya East Africa okutuusibwa kuno. Gasaba nti tunoonyemu eggwanga limu erigenda kubeera ne banka ya East Africa, Central Bank ya East Africa, ate Uganda yemu ku nsi ezisabye nti ziweerezebwe omukisa banka eno ebeere mu Uganda. Kati waliwo mawanga 4: Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. So Minister avunaanyizibwa ku nsonga za East Africa yatuwadde gyatuuse omukulaba nti Uganda yeyitamu